ekyo kyekikono mu kitongole kiramuzi. Olunaku olwaleero kkooti e Kayunga ng'ekulembeddwamu David Matovu ng'ono mulamuzi wa kkooti enkulu e Mukono etudde mu bantu okusobola okuwuliriza ebyo ebibaluma naddala bwe baba nga bagenze mu kkooti okuwaaba emisango. Abalamuzi tubalaba kkooti yegindi ewereddwa gondi ewereddwa Kangome tulina wano tulina naye ba siteeti babbula otambula nabagamba ku mawoluno ogenda okudda nti siritaliwo. Ensonga esinza okubeera ku mwanjo kwe kukandaalirizibwa kw'emisango mu kkooti. Nina musango mu kkooti yawo ndi wano wenyini wano naye naakatambula emyaka 11 jangu muwe namukyalo n'oluusi sirina na ssente ndinda mwandunze Kijiji Kalifani naye we nali muvunaana nga tukyawoza n'afa yakamala emyaka 3 neewuuba siikidibwamu nkole ntya wabira mufuyaga mufuaveyo nenda sewo omulamuzi anjuliza bujulizi komawe nkyako mawoluli omwezi negugwa kati lu myaka 6. Bagamba nti ne fayiro zaabwe zimanyi okubuzibwawo okukosa n'okukuumibwa obubi nga ziri mu kkooti. Nze nganze kinkoze bubi olw'ensonga nti kyakweka fayiro 2 era zinoonyeza nga sizirabo. Beemulugunyiza ku beeyita babbulooka ba kkooti be bagamba nti basusse okubalyako ensimbi. Babbuusiroya tubakoze tutya kubanga nze nga Ndawula Steven sobola kutola musajja oyo ne muwa nsimbi zange naye ndina bataata baffe bamama baffe abazeeyi wano mbaze babakozese bulungi. Wabula basabiddwa obutawuddisibwa abeeyita bakayungirizi ba kkooti kuba si y'enkola ya kkooti. Ng'abalamuzi tetukozesa bakayungirizi okutuuka ku bantu betuweereza. Tusaba abantu baffe balekerawo okwesiga abantu abo, balekerawo okubawa ssente bo bazireeta mu balamuzi. Tetuzibatuma si bantu baffe era tetubamanyi. Baweereddwa amagezi bettanira okumala emisango emitonotono naddala egy'ettaka wabweru wa kkooti okwewala obudde bwe bamala nga baddukidde mu kkooti. Naye bwe muba musobola okutuula ne mukkaanya ng'ab'omuliraano kibayamba nnyo obutawena na budde bungi nnyo. Mugaa nti waawo tukalenda lusalusalu kale gwe twalako akatundu nange toleka akatundu tugende mu maaso ne mukiteeka mu buwandiike kiyamba nnyo okusinga okulinda omusango negumala emyaka 2 mu kkooti nekugamba nti ate ettaka si liryo vaawo ate ne mujulira ne mugenda mu kkooti eddako. Era basabiddwa okwettanira enkola y'okukkiriza amangu emisango nga batwaliddwa mu kkooti kibasobozesa okufuna ebibonerezo ebisaamusaamu. Kiyamba nnyo omuntu obanga omusango ddala waguzza nga nawe kimanyi mu mutima gwo nti waguzza n'obukkiriza n'ofuna ekibonerezo kisaamusaamu n'otegeera ky'ogenda okumala mu kkomera okusinga okubeera awo ne weekaza ng'omanyi nti omusango waguzza ne baleeta abajulizi bangi nnyo omusango ne gukusinga. Batubuulidde ebyo ebisinga okukandaaliriza emisango okuwulirizibwa n'okusalibwa mu budde. Era nko kiruubirirwa kyaffe oba kigendererwa kyaffe ng'ekitongole okuliisawo emisango gy'abantu esi nkola yaffe. Naye waliwo ebintu bingi ebijja mu makkati awo olumu ng'omulamuzi tabiinaako na buyinza ne biremesa omusango okugenda mu. Wabula ono agamba nti nga kkooti embeera eno bagezezzaako okugisalira amagezi. Ekitongole twakisalidde amagezi ne tuleeta enkola eno ey'okutabaganyisa abantu abalina emisango obutakkaanya abaze mu kkooti. Tulina ba mediators abatabaganyisa abantu. Tunaayambibwako abantu ne bagenda mu nkola ey'okutabaganyisa emisango egimu ne giyitamu eyo kyano. Nsigala gino egy'okuwulira nagyo gikendeddeko. Tusuubira nti empeereza yaffe ejja kutereera eri abantu. Zulaika Nanteza amyuka omuwandiisi wa kkooti ategeezezza nti kino bakikoze okusobozesa okumanya ebiruma abantu okusobola okulongoosa n'okwanguya emirimu gyabwe.